Ssebo wasuza otya nnyabo omulungi ali ku munnyo ogamba otya? Nkujjukiza tuli mu kisiibo nnaku 21 watandise oba tonnaba gwe yalidde jjo n'akedde okulya leero ndowooza oba tukikole tutya komaawo komaawo otandike ekisiibo bambi tukibeeremu kubanga kigasa ggwe. Waliwo omwana yakutadde quote ku status n'agamba essaala ekola nnyo naye essaala erimu ekisiibo ate ye eyitawo. Kaakati mukwano bino ebiseera ebirimu okusiiba biyamba gwe kaakati wetabe mu kusiiba kuno tojja kusigala kirungi nnyo ate okusiiba nga tonnafuna bizibu, kirungi okusiiba nga tonnalwala kubanga osobola otuuka mu biro nga toyina strength eyo esiiba ebanga bw'onoogamba kankyajinga essimu bwe nnaba ngyetaagira ng'ejjudde omuliro. Essimu togikyajinga sawa lw'ogyetaaga okukuba so ino making sure essimu yo eri ku 100% oba battery erina okuba nga teri ku 0. Oluusi tugenda tubeera under attack nga already tuli spiritually weak so omulaba atukuba nnyo naye waliwo strength gy'olina ogaininga buli lw'osaba buli lw'osiba ebanga bw'oteeka omuliro ku simu yo time egenda tuuka nga weetaaga okusiba n'essimu naye ng'olinako 90% esobola okumazaako olunaku. Tewenkana na muntu alina 10% ate tewenkana na muntu ali ku 0. So 0 ye muntu okuba nga otuuse mu kiseera kye weetaaga amaanyi gozza okozesa obanga kulya emmere bw'olya ogyetaaga tonnakola na mirimu then ogenda okukola emirimu olinamu amaanyi tosobola kuginoonyezaawo. Kati essaala eno n'okusaba kyekintu ekirungi ebanga empowerment kiringa kutereka ssente obanga aterese ssente save me now I save you later. Waliwo essaawa wogenda otuuka nga tosobola siba naye ng'ebisibo zoosiiba nga amaanyi galina sitaani obanga omuntu akoleeza omuliro etime y'empewo egenda okutuuka nga gwakutte dda tebakuma muliro ng'enkuba etandise okuba enkwate. Awo kiba kiganye kale naye era kansooke nziremu nkujjukize tusonda ssente eza Pentagon operation kusima musingi omwaka guno. Kwata essimu yo onyige *291# londako omutendera namba 2 ogugamba pay merchant tekamu merchant code M070 tekamu muwendo gw'ensimbi. Bwe kusaba reason tekamu church oba Pentagon oba HPMI. Wereza ku namba emukakasa nti ssente zwa House of Prayer Ministries International olwoteekemu pin ogwo mutendera gumu. Osobola ne ssente okuzitwala mu banka ku akawunti zaffe ez'enjawulo. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Tulina akawunti mu Centenary Bank, tulina akawunti mu Equity Bank, mu Bank of Africa, mu DFCU Bank ne mu Stanbic Bank. Yonna osobola okuyitirayo ate n'oteekayo ssente ezo. Mukama akuwa omukisa ng'ozimba ennyumba ya Mukama. Batubuulidde nti ebika by'endwadde bya mirundi ebiri. Communicable ne non-communicable. Akati ebyo biyinza okutawaanyaamu. Waliwo endwadde ezitasiigibwa n'endwadde ezisiigibwa. Ezisiigibwa osobola ozzeewala otya kye tuliko. Program tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda n'omulungi Susan Makula Bujingo. Toyinza gamba omuntu yansize clot. Toyinza gamba omuntu yansize obulwadde bw'omutima wansize ulcers. So kati ezo endwadde endala naye nsobola okugamba wansize ssenyiga. Waliwo eyamukusiiga naye nange olutalo lwembadde kaateze ssenyiga mpisa bubi nnyo. Wabula yakola bubi. Abaana bano ababeerawo mu holiday nali nakamwogerako kumpewo ngenda okudda ewaka ne ntandika okwasimula. Nalwana bulwanyi Katonda ne ngamba kati n'ekifuba kankirwanyise nga tekinnajja kuba bimanyi otambulira awamu. So ebimu ku ddagala ofumba bikola bya miyembe eryo ddagala lya kifuba n'ofumba kano kayuchiyuchi so akayuchiyuchi osooka mixinga ne kano kamwambala butonya n'oteeka osobola okusamu kahani abantu abatasobola kunywa ddagala bwe lityo oba ebikola by'omuyembe n'obifumbiramu kati awo osobola oteekamu n'entangawuzi n'otonyezaamu ne kanimu awo olwana n'endwadde nnyingi n'essenyiga oba omugaseemu. So abasinga tuggwamu amaanyi ng'obubonero bukyaliwo naye akawuka kavaawo obubonero nga bukyaliwo paka nawe bugenda empola mpola. So oluusi ojja kusanga nga wiiki emu kitundu wateredde dda. Twagala nnyo eddagala ly'ekizungu lyanguya naye olwedde otadde eddagala mu mubiri gwo. Bwe tugenda ku ndwadde ezisiigibwa nga bwe twayogerako nti obulwadde buno
osobola obujja awantu wonna. Twayogerako ku mbeera ng'ez'amalwaliro, ewaka wennyini endwadde we ziri nnyingi, ku mirimu gye tubeera, tutambulira mu kisa kya Mukama. So waliwo endwadde ezigenda osiigibwa nga ziva muntu ku muntu, person to person. Muntu ku muntu waliwo ze tuyinza okugamba nti nga sexually transmitted infections. So sexually transmitted infections, obuwuka bwonna obutambula nga buva mu kwegatta, osobola okubufuna singa omuntu omulala akalina. Nti omuntu omulala asobola okukajja nga twewadde hug, twekiisinze. Ne haga. Okimanyi nti no batuukako nga batugamba mulekerawo kangereze entuuyo ne hepatitis B. Yes. Kati nti ojja tukabagambe nti ne haga muzireke kubanga tumanyi muntu mulamu. Naye ne mu COVID batugana okuwa haga. Batugana abantu baleke. So abantu ojasanga nga endwadde zivudde mu body fluids ez'omuntu, amalusu, amazzi ag'ekikyala, amazzi ag'abaami, body fluids omusaayi. So ebiva mu muntu omulala ne bikuyingira, eyo that is person to person. Abasinga ojasanga abaagalana beekoze ekibeesiiza obulwadde obwo. Ojasanga akawuka ng'aka human papilloma virus, abantu mu kwegatta bakatambuza, mu kwenywegera bakatambuza. So obuwuka bwonna obusobola okuvaawo gye buli abantu abalwadde abasiigiddwa obuwuka nga beesiize bwe batyo. Kyobola omuntu bw'oba olina ssenyiga weesonyiwa omwana. Tuli bakalya b'endwadde. Kati ate tulina abantu abamu nga maama yasiiga from person to person. Maama n'omwana amuli munda. Kubanga maama ono ya omusaayi, waliwo endwadde ezimu z'asobola okujja ku maama. Endwadde ezimu nga bw'olaba gonorrhea asobola omujja ku maama. Yes, asobola omujja ku maama. Nga buyise gonorrhea ye asobola oyita mu placenta, then endala during childbirth, awo ng'azaala. Kyova olaba kebera ne bagamba nti bw'oba olina siriimu, bw'oba olina kabotongo tukujjanjabe, bw'oba olina siriimu, engeri gye bakwatamu ng'ozaala. Kati transmission ate ya siriimu yeewunyisa. Maama tamuwa mwana ng'ali mu lubuto, naye wano ng'azaala asobola omufuna. Kati antinento omwana waaba mu lubuto tafuna siriimu, wano mu kuzaala amufuna. Kyebava bakebera wamma abakyala bakebera omukyala balina okwanguyira wano we basalira ekiriro omusaayi gwammwe tegulina kuddamu kwekoonako. Omwana balina omwegendereza obutakoona ku musaayi gwa maama nga guyita mu kkundi, kubanga kati bino ebitundu ebirala biyinza obutayingiriramu musaayi, talina bwa oba afunye pozi ng'afunye kati. Naye omusaayi gwa maama bw'aba azaala, omusaayi gwa maama gusobola okuba nga gukoona ku kirira. Transmission weeri awo. Kati bwe bakizuula nti omukyala alina siriimu, mu kumuzaalisa balina special care gye bakola. Kati maama asobola osiiga omwana, taata asobola osiiga maama, maama asobola osiiga. Era obulwadde bwonna bwe babukebera nga obulina, abasawo babuuza oba busobola okukwata munno. Kubanga kibi okujjanjaba abasinga tetwogera, kubanga otyogamba omusajja anagamba nabujje wakangeze bakebedde ng'olina kabootongo, bakebedde ng'olina gonorrhea. Waliwo endwadde ezimu nti siriimu oli tajja kwogera ng'ate gye bali couples tujja ndooza kwogerako mu maaso eyo ku siriimu. Ng'omuntu obadde omulina ne weegatta naye n'emyaka 5 n'atamufuna. Kisobokera ddala. Katonda alina bw'ateeka, abasawo balina engeri gye bakinnyonnyola ku musaayi gw'ono gw'aba alina. So musobola obbakebera mwembi nga gw'omulina ye tamulina. Yes. Kati nawulira bano ono akimanyi bulungi abulina naye munne teyamugamba n'asirika ye ng'alina ku ARVs oli tamanyi. Ekirungi kyandibadde kunoba bw'okizuula nti alina mugamba omanyi bankebeddeko omusaayi olwa blood group yange ne bangamba waliwo endwadde ezensobola, kati mbadde nsaba ne blood group yo tugikebere. Abasajja abasinga ebyo ebintu tebabirinako nnyo. Kati oba mmala omukebera bw'okizuula nti talina nobolekewo ebbaluwa tosiiga munno. Nawe omusajja agenda teri akusibye mu maka ag'okutta muntu. Tofuna musango maaso ga Mukama nga wategeera bw'oba obadde tomanyi kirala. So kati ezo endwadde ezisobola osiigibwa, ezimu ezisiigibwa maama n'omwana nazo tujja kulabayokko
Endwadde endala zitambula mu droplets nga bula bwe twasimula you sneeze endwadde zigenda tambula bwe zityo osobola osiiga omuntu yenna okuyita mu kintu kyonna ekiba kisammusaawo kyova olaba mu mpisa omuntu bw'oba okolola oba oyasimula elbow gye basinga okuyigiriza kano akakokola ng'owesa omukono nga mu covid bwe twabbongangaye olina kusinizingira muno nti ate ng'otunudde wansi nti ne bweba mulimu obuyiseemu buyiika ku wansi si muki ku mmeeza oba ki naye kati ebintu naffe tetubimanyi era omwasi bwe gujja pya amalusu agendeddeko obunyira obusammukiddeko kati abalanga bayoleraawo otandika okutambulizaawo so droplets ezo zonna zibeera buli wamu ojja kusanga nga weetaaga nga bonoolaba gundi omwana bw'oba wali omwana abeere wala ku ggwe bw'oba olina endwadde ezo bwe zityo omanya nti ninayo ekintawaanya ninayokko ekintawaanya kati maama ayonsa Katonda alina bw'akuuma maama oyo n'omwana talina kyakukola naye abamu bw'abali cautious nnyo ojja musanga ayambadde mask naye atasobola mwewala n'ekiro agenda beera naye just omwana muyonsa immunity ye Katonda amukuumirayo muwe mabeere ge obeere naye bw'anajja n'ageza n'afunamu kasenyiga ako kajjanjabwa naye omwana kasita ogeza n'afuna kasenyiga tolwawo mutwala mu ddwaliro kubanga abaana bano abato asobola ofuna abamu basobola okugyamu obulwadde bw'amawugwe kawuka katambula naye n'atandika okuba nga aziira ne bagamba omwana alina pneumonia omwana alina biki nga yafuna amazzi gundi si mazzi bayita mucus mu mawugwe bagenda omuteeka ate bamutaddeko oxygen ekirala ekitutawaanya ng'abazadde kwe kutwala omwana omuwere mu klinika eri ku kyalo omwana omuwere singa kibadde kisoboka wandigenze ku health center erya gavumenti eddwaliro eddene bawa omwana eddagala oba private eddwaliro lyonna eddene omwana bamuwe eddagala okusinziira ku engeri gye balabamu amaanyi g'obulwadde bw'alina maybe tebamutwala mu klinika tomutwala butwazi mu klinika beetaaga baseesinge infection gy'alina etuuseewa abamu kyebava bagamba eddwaliro ly'ozaaliddemu actually gy'oba otwala omwana bagenda okwaseesinga omwana nga infection eruddemu kati n'emya tassa balina omuteeka tasobola kusasa bagenda muteekako support oxygen eyo gwe bateekako abaana waliwo omuzadde yankuliranga akuba enduula omwana yagenda fa aliko oxygen ne mugamba oxygen asinga sinti talina naye tasobola kussa yekka ennyindo olusi zizibikidde ne muno mulangizize mulimu mucus tasobola kweyamba yekka kati we bamuteekako oxygen bamuwadde support ayingize nga bw'afuna treatment tekitegeeza nti agenda olumu omuntu omuteekako oxygen si kubeera nti no bannaye awedde nedda si nti aweddeyo aba yeetaaga oyinza osanga nga ayina kati nja kugereza mami wange ennaku ezo yalwala n'afuna attack langa emu nekolapsinga olw'amazzi ge yafuna kati nga langa emu gy'ayina yemusupportinga so kati langa ey'emu tesobola kukola mirimu mingi azini okwogera ennyo okuseka ennyo aba akozesa omuka mungi kati nga bw'abanga afuna nga gulinga ogukendeera yeetaaga support eyo kati abantu abasinga oli akiraba nga bw'omusangako oba weeraliikira naye si kweraliikira kyeyeetaaga okustabilizinga nti ava kukola nnyo wali odduseeko emisinde n'owulira nga tossa kati n'omuntu alina obuzibu oba amawugwe ge ngaafunye obuzibu nga ku pneumonia nga bw'owulira bw'otyo ng'omukuba kabambake bwe beetaaga omuyamba abeere ng'aleke ate kugendera ddala nti talina kyassa so kati bwe bamuteekako topanikinga aba kyeyeetaaga essaawa eyo okurikavaringa agenda okuba nga ali ku ddagala erimuwonya naye nga n'amawugwe ge ate talaakinga oxygen kubanga banaba ate tamulina obuzibu buba bugenda kujja kati omwana omuto infection yonna esobola omuleeta okukosa amawugwe togizanyiramu kati kliniki National Drug Authority ne Ministry y'ebyobulamu balayisensi nga babawa abantu layisensi okusinziira ku kye bagenda okukola ne kye basobola okukola kati waliwo license gye bawa omuntu nga yakutunda ddagala lyokka kye bayita drug shop kye bayita pharmacy kati drug shop eyo totwalawo omwana mukebera musawo omwana nga yafunyemu kasenyiga biki tebalina prescribinga bakuwa ddagala musawo lya prescribinze
drug shop tugenda mu drug shop ne mu pharmacy era bawandikako ekigambo musawo omwana wange asabwa ati ne bwati ne bwati kati ebiseera genda ogezeeko lino ojja kusanga 99% abali mu drug shop si basawo abasawo abakebera ne bajjanjaba abasawo abakebera okudiagonizinga ne bakebera endwadde ekuluma then ne bagamba nti neddagala erijja okukola abatunda eddagala badispensinga budispensings fe lwakuba buli abeeramu already oba omanyi ky'olina okutwala ye amanyi okusoma ekintu kye bayita eddagala omusawo lyawandiise ayina oddikuwanga bw'aliwandiise talina kukola mu nsobi kyova olaba bonna oyingira famasi y'eddwaliro lyonna kalibedde ne litya pharmacist mulala bukugu mu ddagala kati ye yakuguka mu ddagala si mukebera ndwadde eddagala alimanyi okuva edda nedda nga bagamba abasawo be basinga okuwandiika obubi bo babeera bategeera neya handwriting y'abasawo era asobola okumanya eddagala lya buli bulwadde naye tekitegeeza nti obulwadde abumanyi obukuluma naye singa bamugamba nti kino kyekikuluma eddagala aba alimanyi naye ekibuzo kiri nti eddagala lyakuwa ekirwadde kyekikuluma bakubuulire kino kyekikuluma genda ofuna eddagala ogenda omugambe baŋŋambye kino kyekinnuma olupapula lwe bampadde lino eddagala ly'obompa si bino bye tugenda n'otandika kunnyonnyola bubonero bw'owulira newulira bwanti kati y'embeera gye tulimu nti sinsi abakutunda ku drug shops bakola ssente bagenda kuwa ddagala ate engeri gyazze ng'abirwamu era ng'alina okusoma kuno kwe yafunako okw'endwadde kubanga wanawasookerwa wonna basoma basic asobola okusoma obubonero kangereze obubonero bwa infection eri viral okusingira ddala ogenda funa temperature malaria ereeta temperature typhoid egenda kuleetera temperature ebbwa ligenda kuleetera temperature kati tujjanjaba ki awo kati abantu abasinga tugamba nina omusujja fever kati fever kabonero ka bulwadde bw'oba olina ekiwundu nga kiri infected osobola ofuna fever bw'oba olinayo infection endala yonna mu mubiri kati nga ssenyiga ogenda funa fever omulwadde wa ssenyiga tebamuwa antimalaria bw'oba olina ssenyiga tebasobola kuwa kowatemu kati omusujja osobola okuba olina ebbwa ku mubiri kati abamu ebbwa tetutera kuno tusinga amabwa matono ebbwa eriri mu kamwa empale yakwokyezza n'ofunayo awo obuwa obutannawona nekyo ekintu kyakusala kugulu ne kibeera infected n'ofuna kati infection eri mu bbwa yereese omusujja kati n'ogenda n'ogamba omusawo omusujja gunnuma n'agamba ate ennyingo nazo kati obubonero bw'ennyingo bwe ssenyiga katugambe infection ya ssenyiga ate ne malaria ebuleese kati n'omuntu alina erinnyo nga limuluma alina infection lwaki waliwo obuwuka obuva especially mu bintu bye tulya si tebuva mu bintu bye tulya naye ebintu bye tulya bwe birwa mu kamwa bivunda ne bizaala obuwuka bwe birwamu bivunda ne bikola obuwuka kati ebikola obuwuka ne buno obuwuka obubaddemu obulungi butandika okubeera dangerous gy'oli kati butandika okufiidinga ku kiri mu kamwa ge mannyo bwe butandika okulya bugenda bulya ne bulya ne tufuna kye tuyita tooth decay erinyo ne litandika okuba nga likola ki litandisa ovunda okutandika owulira obulumi osooka funa kituli noga nina ekituli mu linnyo kitegeeza bagenze bakola ki balirya bw'otandika owulira obulumi kitegeeza batuuse ku blood vessels kati owulira balidde liweddewo waliwo oba tokyalina linnyo tolina linnyo kati erinnyo baliyiseemu ne batuuka ku busuwa kati ekizibu ky'obuwuka buyingira omusaayi kati eddagala lye bakuwa kyova olaba ne bwe bakuula erinnyo bakuwa amakerenda agatta obuwuka obwali mu sisitimu yo obwayitaawo mu kituli kati abantu abasinga tebaagala ddimira looza bwe bankudde erinnyo nawonye tewawonye obuwuka buli bagenda kuwa antibiotics actually wabeerawo n'ekiwundu kati ate n'ekiwundu ekyo tebaagala kibeere infected kiwundu ekitajjanjabwa kati ojja kwesanga
oyina infection eyavudde ku linnyo kati ate ekizibu ky'obuwuka obwo obw'omukamwa obw'amannyo bwe butambula mu musaayi bulina ebifo butagetinga nnyo obuntu bwe bayita bu valves bwe butima tumanyi obutima buno kubwe ku ggaali kati omutima gulina ezo valves vessels we ziyingira omutima nti omusaayi bwe guyingira tegufuluma wabawo ka valve akasiba bwe gufuluma tegudda mabega kati obuwuka obwo bulya nnyo valves ezo buzinafuya kati obw'amannyo kyova olaba buli bwa bulabe nnyo buvalve bubeera nga busitapuli obusiba busitapuli kati singa bugeza ne bunafuwa ofunye obuzibu kati ku mutima teguyina kuzza bweru musaayi teguyina kuyingira kati amannyo eyo infection bw'oba ogirina esobola okutta ey'amannyo ettira ddala kale wulira akawuka kavudde mu linnyo just kati omuntu bw'owulira ng'erinnyo likuluma totawaana waliyo ebintu ebimu bye tugamba ebikkakkanya obulumi cloves galiki anti atta obuwuka kituufu naye erinnyo kituuseewa bw'oba erinnyo litandise owulira ne temperature z'infection eyinza okuba already yayingidde dda genda ofune eddagala eri antibiotic otereere oba onywe bino bye tugamba ebyokutabula naye omaking sure nti oli mulamu kati ezo zonna infection ekibuuzo kiri nti zivuddewa awo tugenda otandika okwewalira kati amannyo waliwo eyaŋŋamba omunaŋŋamba naye amannyo go wagakuulanga galwalanga ki kati mu jokesi zaffe nemugamba ffe waffe twali bagagga bino engabiro bye twogeramu nemugamba twalyanga tofi kati ago gandirwadde olyaki ekiwoomerera kati ebintu bino ebiwoomerera kasita sukaali abeera mu kamwa oyongedde bacteria kyova olaba n'omwana omuto kasita amera amannyo bw'omuwa juice muwa amazzi agayisi anywe mu kamwa gayere mu juice sukaali bw'asigalamu breeding ground ya buwuka kuli amannyo ge tulagajjala nnyo tovaawo tukomawo ebintu bye tulagajjalira be tulabanga ebitono ennyo ate bizibu nnyo bizibu ebintu ebisinga tubiragajjirira kubanga tuba tetumanyi kyova olaba omwana muto myaka ebiri alina okuba nga alina akasenya omwana kasita afuna amannyo gula obusenya bw'abaana bu bristols buno buba bugonda tebibanga bino abantu amanyi nti waliwo obusenya kati n'obusenya bw'abantu abakulu waliyo obusenya bw'aba smokers bukaluba nnyo omulimu gwabo kujjako plaque oyo yalinga kabole nga yakwatira nabeera hard kati obwo aba smokers naye bw'oba toli smoker tewetaaga kasenya kagenda kulubula mannyo jatandika onnyenyeera kati ate ogasseko toothpaste buli w'osenya n'owulira amannyo nga ganyenyeera wabeerawo ekikyamu ku toothbrush gy'okozesa oli hadi nnyo ku mannyo ng'ate weetaaga omugaso gw'akasenya kujja mmere ebadde eri mu kamwa si kutukuza amannyo gojjamu mmere erimu amannyo galeke kuddugala bwe gaba olwedde gaddugala ekirala abantu abamu balowooza amannyo gabwe gaagwa nga ye kala buli muntu tulina kala zaffe skin kala nga bweri ey'enjawulo n'amaaso go n'amannyo bwe gali nga gajja mu buzaale bwe gati bwe gali twagala amannyo aga white ne bwe banaagakuuta gajja kuba tegajja kuba nga olaba olwo agali pawo white ng'olabira ddala lyaka bwe riti nga ye bw'ali ng'ebibuna era bw'obiraba tulina abantu abalina ebibuna ebiddugavu n'ebya pinki n'olulimi bwe lwawukana n'amannyo bwe gali kati ojja kwagala okwhiteninga naye ng'amannyo go naturally bw'ogenda mu basawo ab'amannyo amannyo ago gonna bagalina buli kala ey'abantu era ojja sanga nga ne bwe baba bakudde erinnya nga bakuteekamu ddala banoonya kala y'amannyo go gafaanagane liba kala eyo kuva munda so tosobola ddikyusa kati kye tuyita whitening abamu mu busawo abamu bakiyita bleaching nga bw'oyerusa olugoye so they bleach your teeth kati naye tekiri ebimu tebiri permanent olw'ensonga si ye kala y'amannyo go gajja kudda kukwata mu kizigo kya buli lunaku abalala mmere olusi yegubya amannyo nga naawe okimanya amannyo go galina kala nga kaawa turmeric soda ebinzaali byonna ebyakala bikyusa akala n'omukwatako bukwasi amannyo gaddamu n'obwoba ogayerusiza otya egakootingako kati oba olina okusenya nga omaze okulya turmeric oba ebiwe biti ebyakala olinde nkubuuze waliwo oba nakijjawa nga mu birungo bibagamba ebigenda okuyambako okuwaiteninga amannyo ne turmeric mwali baali balimba
akola essaawa eyo naye akootinga. Turmeric ddagala ly'amannyo naye tagenda kwerusa amannyo si ddagala ly'amannyo, ddagala lya gums ebibuno. Naye era gwe mugende bona omuli agenda gira amannyo oba olina oyisaamu amazzi. Ebintu ebyerusa amannyo kwata baking soda. Baking soda bamukozesa bano muba baking ayawula. Waliwo enjawulo ya baking powder ne baking soda kati byanjawulo. Now baking soda oyo bw'omutabulamu kaawa n'oteekamu ne neem n'okamula juice w'enniimu n'omuteekamu n'okola kipesiti kiteeke kasenya ne gaba gaaguba sigala gaaguba ki senya. Kati bw'owulira okunyenyeera sooka okendeeza ebinyogoga n'ebyokya ennyo so onywa bintu biri ku room temperature kubanga ekinyogoga n'empewo jjajuulya buli wegenda ku mannyogoga nyenyeera. Eddagala eddala owabawo eddagala ly'amannyo waliwo eddagala ly'amannyo lye bakozesa ku sensitive teeth lyoba ogenda okukozesa sagala langabika. Ne waliwo eddagala lye bayita Sensodyne o Sensodyne liriko protect and repair lye ly'amannyo aganyenyeera. Kati bw'oba okozesa whitening gagenda kuleetera okunyenyeera. Eyo mention oba ndi kucharginga entya? Ndina wa finance kavuddemu tukajjeewo bannange ati omuntu ayinza oga bannange nze nga bannange munsaasire Salt Media nsaba kunsaasira. Naye abakiwulidde bakyerabidde baga tuddiremu ogambye eki sigenda tugenda kuddamu. So ojja kusanga nga obuwuka buno bwe tunyooma busobola otutta especially ow'amannyo obwongo n'amutima. Kati olina okwegendereza ekyo ntino buliira ddala valves ne zinafuuyira ddala. Kati omuntu yenna akawuka konna bw'oba nga bwe tuba twogera oba tokafunye nga olina wookaje ebyayiise osobola okuba nga kali airborne. Katambulidde mu mpewo. Airborne kitegeeza empewo yakatambuzza kabadde mu bbanga awo n'okajjawo nga bw'olaba abantu abasenyiga katandikira eyo covid. Okimanyi nti abantu gundi emabegaawo waliwo ke nali nsomako nga bagamba aka measles. Room yonna erimu omuntu wa measles asobola okukwata. Nga bagamba nti akawuka ako kasobola okubeera mu room ey'omuntu abali measles. Omwana alwadde measles kyebava bamwawulira ddala era ne mu class kasita mu kizuulo omuntu alina measles abeera ewaka. Era measles weziyigira enju zisobola okukwata bonna essomero lyonna kyobola ba measles wezi breaking out ekyalo kyonna kisobola ozifuna mwenna musobola ozifuna. So kati obulwadde obuli n'abakulu bazifuna. Abakulu basobola obufuna kyobola abakazi babagema ab'embuto. Waliwo ze bayita ezo rubella oba German measles zimanyi obbakwata. So n'abantu abakulu basobola ofuna bw'oba tewagemebwa naye ne bw'oba wagemebwa ne zijja tezikuyisa bubi bumala ne bugenda. Namusuna gwensinga okutyalika obuntu buno kati ate oli muntu mukulu mwana omuto obutwala emyaka ne buvaako ne bubula obukovu wa namusuna okujjako nga kabadde deep. Mpozi nga kabadde deep. Olw'osanga nga kakyaliwo ng'akuze nako kati weebuli landmark ku face. Kati abalala obuwuka buyinza okuba nga buli ekifo kye kiri contaminated. Nga bw'olaba eminyolo buli omu agikwatako tubbula enzigi. So omuntu yenna abadde nga alina obulwadde n'atanaaba ngalo usually ebifo ebisinga ocontaminating abasinga ngalo tetunaaba engalo ze zisinga ojjo osanga nga zitambuza nnyo obulwadde kuzina abaddi. Tetunaaba ngalo. Kati bw'obanga ogenda oli mulwadde tukwegayidde togenda ng'okwata buli wamu nga bw'olaba amaaso bwe gaali tobeera wa mutima mubi. Kati sinsi abamu ffe tubujjawo ffe twewale ebifo bye bayita amalwaliro. Nze ekifo kye bayita ekyolukale ekyolukale kirina kubanga omusulo gunnumye nnyo. Public toilet oba woteeri kyonna oba restaurant bw'oba okigenzeemu ng'osobola. Kati kangereze nti bw'oyingira mu toilet n'oggula oluggi bw'oyingira munda mu toilet teweekwata ku mumwa teweekwata mu face. Kola ky'ogenda okukola
then osumulule taapu onaabe. Obuwuka obusinga tubujjayo nga tusiba mazzi. Twabutaddewo nga tusumulula ne tunaaba engalo. Ne tubujjawo nga tugisiba. Katugaleke nga tetugasibye. Okwata obwo butishu bwe bateeka mu toilet ezo ez'olukale. Oba toilet paper gye bakuwadde. Naye ebiseera ebisinga toilet paper bakuwa kati niyuzaako akasigaliro kateeke mu nsawo. Bw'otuuka bw'omala okunaaba bulungi engalo kwata ka tishu osibise taapu. Y'engeri yokka gy'osigaza engalo nga zitukula. Kubanga bw'oba wakutteko ng'osiba ng'oggulawo waliwo eyakutteko ng'asibeera. Kati naye bw'ojja osibe kitegeeza byonaabye bw'osibye oyongerako n'obizza. Kati awo abasinga we tubeerera n'obuzibu. Kati naye nzijukidde akantu kano. Baatugambanga ba senior woman teachers mu ssomero, omwana omuwala mu kasawo k'otambula nako always have tissue with you. Kubanga munayo public toilet gy'ogenda okgenda bagenda kuwa ka tissue nga katini nnyo. Kakati always have spare tissue in your bag, in your purse. Let it be there. Your basic etiquette. Bwe kibeera kati naye so akawuka konna bwe kaba nga kali wabweru ng'olina w'okajja kisinziira kabaddewo bbanga ki. Kati ezo ziba precautions nti kano kabeerawo bbanga ki, kasobola okunkwata, kasobola okukola ki. Bwe kiba nga tekisoboka nga tewali nga waliwo obulwadde obuliwo gwe kasitogeza n'obeera ng'oli conscious. Abantu abalala kwe kubanga mashini ezisala enviiri mu saaluuni esala abantu 10 nga temunagisterilizinga. Kitegeeza ekintu kyonna kyemuyita biguuna. Kyova olaba mu saaluuni zitambuza ebiguuna. Ng'ogyeko saaluuni okutambuza ebiguuna abantu abamu baba n'obutuutuutu mu mutwe. Kati ekintu kyonna ekyexposing olususu lw'omuntu nga mukola obulabi ne musala obuwalaata bu mashini eyo bw'ogimuggyako mu ddakiika eyo n'ogiyisa ku mutwe gw'omuntu omulala obuwuka obutambulira mu musaayi obwono kyangu okukwata ono. Era omuntu asobola okukeera ng'alina HIV AIDS nga tamanyi gye yamugya. Nesisiwadde n'okwesisiwala. Bekiri. That's scary. Kati gendera ng'oggyeko abasaaluuni ab'enviiri abakyala abasala enjala. Abasala enjala bamanyi okusala akanyama n'otusaayi ne tujja. Ekibuzo kiri nti nayo kata bakagisayisa bameka. N'okufairinga ng'afairinga very roughly. Ne ka bleeding ne kajja. N'agijjako n'agissa wali omulala owokubiri n'ajja n'akola kyekimu. By the way, ate abo ab'enjala sirabo ba sterilizing kintu kyonna. Sterilizing nyangu nnyo. Kwata vinegar, kwata spirit, kwata omwenge gwonna gwe bayita emmandule esobola okusterilizinga buli kyuma. Ne nail polish remover. Bulungi nnyo asobola okukola kasitamamu ka alcohol. Kyova olaba spirit akozesebwa. Kwata mashini eyo bw'oba ogamba nti spirit bamuseera especially abantu baffe ababeerako ewala. Kwata ogule emmandule bagitunda nusu 10. Gula ya nusu 5. Ogisaanikira ogiteekawo bw'omala okusala kwata owunzikako akawero oyise ku mashini. Ogenda kubossa obuwuka. Ne mmalwaliro ago amanene wala agibamukozesa. Erinnya lye likyuka. Ndengule boto ya gundi. Wala girumu eda ngamba mami wange. Mfa kyogira waliwo ebintu ebijja olwaza abaana wano. Ngenda kuleetera eddagala ly'ebiku. Ne muleetera walagi. Naga ennyumba yonna egenda wunya ne munga kati nze ate sisobola beera mu kifo kifuire na ddagala liri chemicals ezirwaza kansa. Tugenda teeka walagi mu spray mufuire ebitanda byonna n'emifaliso tujanike. Walagi kasitaba ng'oli omukanga tali bed bugs. Ette ebiku. N'ensiri ojamala ebbanga wali olabye omutamivu alwala omusujja batono. Banna. Walagi. Ebyo bintu si bya kunywa bya just ku anti olaba abantu abasinga no walagi gwe banywa. It's a pesticide. Yes, walagi ono abasinga gwe banywa. Banywa ayozeddwamu. Waliwo kye bayita emmandule ye raw material y'omwenge gwonna. Ne bagenda nga bateekamu. Kati emmandule eyo gy'ogula gye bayita kaseese. Eyo gigula ogiteeka ewaka nga si yakunywa. Fuuyira buli kiwuka. Nfuuyire n'ensiri zijja genda.
insecticide emandula gigule ya layisi kati mu kifo ky'eddagala lino ezzungu litandise okulwaza ennyo abantu abaana baffe ennaku zino akeera nga ayingidde puberty ku myaka 8 tekiri nnomo tekiri nnomo ffe we twakulira amabeere n'ensonga P7 oba senior 1 oba P6 naye kati bali mu P3 bagenda mu nsonga ekinene nnyo S3 ekinene senior 3 n'amabeere naye kati ekiriwo si kyagamba nti omwana akuze mangu tebali okke omwana omuto 8 years bayingiza ingestinga ebintu bingi ebidisruptinga hormones zaabwe kati waliwo ebintu byetulya buli kyetulya kirina ekirungo kikola mu mubiri kyefaananyiza omubiri gwe kyetaaga kati ebirungo ebikola omukyala ebya estrogen kyangu bisanga mu bintu ebayimitatinga kangereze abaana abato kasita obakeza makeup kasita obakeza perfumes ezo insecticides kasita obazza ku nkoko ez'enzungu eddagala bazikuba ezo baziyita batya abaana tulekerawo bakuba makeup bajja ku perfumes omwana abato tobateeka ku perfumes tobateeka ku makeup ebizigo tobawa lotions kati awo kambuulize ddala bawaliwo omuzadde ali eyo nga naye agetinze confused nga nze omwana muweddi ku myaka emeka gye mba muwa deodorant ku myaka emeka gye mba muwa perfume ne lotion now deodorant makeup yetumuleke ndoza tugenda kudda tukoleyo ko deodorant eri nakyo ogikwata ogiteeke mu bizigo bye n'ekirala tuba tulina okutabula ebintu abaana bakyakigalo bayiga okukola n'ebizigo beekolera ne deodorant ezo oteekamu neem leaves ezo katuba tulina obisomesa so naye ekintu ky'olina okumanya lwaki omwana yeetaaga deodorant ayina akasu kava kuki kabuvubuka entuyo tezireeta kisu bwe zirwa awantu zireeta ekisu bwe ziba ziva munda kitegeeza bwe ziba ziva munda nga ziwunya ekireeta ekisu kiva munda abaana abasinga kasita baba constipated entuyo n'omuka gw'ofulumya neguba kuba ejjagala guba guwunya n'ogw'emabega n'entuyo ze kigenda kujja then abaana balya nnyo ebintu ebiri spiced kati ekintu ekirala bulijjo okoma okuba nga oblockinga pores ezifulumya entuyo n'okussa obanga blocking zibisigala muli munda lwatazikozesa kyonna nga kifuluma omulundi gumu kati alina okwemanyiza holiday mumanyize okukozesa amazzi akozesa enniimu enniimu kyekintu ekyasinga okulongoosa nga kikola nnyo nga deodorant ekintu kye bayita akakomera ekintu obuntu obwako waliwo akagundi ka rosemary ne bwabusekula busekuzi nabuteeka mu bizigo na kati ebizigo abaana bano abato singa kibadde kisoboka mwandikomye ku jellies petroleum jellies naye ekikyasinga abamu tebaagala olive oil bagamba nti olusu luguba tagubya lusu omuntu muddugavu omwana omuto kale ojagaza ki olive oil ddagala olive oil mukwate omusiiga omwana ng'ebizigo kimala ng'akyali yes kwata petroleum jelly amala bino ebyamasapa ebya lotions bateekamu chemicals ze bayita hormonal disruptors kati ekizibu ekizirimu kye bayita hormone disrupting kati noma tagenda kukula nga bw'alina kukola kubanga omubiri gwe bagukyankalanyizza asobola okukeera mu nsonga olive oil oyo ddagala ddala naye ate olaba abo bagamba mu lusimanya addugaza simanyi oba agubya naye ati afaananya bulungi skin enyirira naye apenetrating oluswahili nga kuva munda olive oil ddagala kyovula omuntu walusa omugamba nnyo akasaanikira alusa yes tamukola bubi talina bubi bwagenda mumukola kyovula batumulyanga na mubisi mu salads tetusobola kulya butto mubisi olive oil yalyoke katonda gw'omuti yagublessinga era ne mukatale wa bbeeyi mugule buguzi ng'ali waka nga ddagala kubanga yebo nagezaako mufumbisa family gyeko mugendo gejja n'ogamba bannange kipa y'emitwalo 3 tugiriire ennaku mmeka kanzikakkane
naye jasanga buno bwofumbyewo butonotono nti majiga agundi ga muzeeyi n'okozesako ko olive oil so naye it's really healthy. Omwana abaana baffe ennaku zino buli kimu kikyusa olw'ebintu bingi kyetuyise beauty kyekyongera pharmacy industry okuflourishing okukola ogambye abaana tubaleke ku jellies oba tubasiige olive oil. Ekintu ekirala muzigo gi anti ngambye katulina okudda ate ne tubisomesa nti kwata omuzigo gusaanu naye guno omuzigo ogutannakula ogukuze guwunya nnyo. Mbadde nakugamba gukuze guwunya nti bannaye mu bantu gukoma okukula n'okuwunya kati kyekiguleetera okuba nga teguwunya byoteekamu ebikoola by'enniimu anti kati otugenze kusomesa kati gufumba kati nno madam tuvudde ku infection katuli kugundi katugenda kuddako I think tujja funa ekirungi onootinga tufune time tujje tusomese ku bintu ebikola nga deodorants ne ku lususu naye ojja sanga nga akawoowo akali mu bizigo nobikola wano nze ndaba abaana balini ewaka nga bakola ebizigo bikijeri ebintu bebongeramu bino ebireeta obuwoowo kisinzira kyo adingamu omwana waaba omuto ebya deodorant byo bimbuulidde bino lotions sibimuwa bileke mbibawere ku myaka emeka muleke akule paka nga mukazi ye mwennyini yes singa kibadde sooka gyandibadde ku myaka 25 amala okuzaala ekintu ekirala byebizigo by'omu mutwe abaana baffe bagenda mu salons n'abantu abakulu babibagaana kyovula abagaana omukazi w'olubuto okukozesa any hair chemical nti asobola ozaala omwana nga alina birth defects naye ekintu ky'okukola enviiri treating enviiri ez'abaana oba twakijjawa tuwegomba abaana tubaleke ku nakyo ekiziga engeri gye kyokya kale balina eby'abaana ezokiti na biki naye nze bannaayi scalp zaabwe ziyingiza mangu olusu luno luyingiza buli kimu nze nga bimpisiza ddala bubi byo bizigo ng'ate ndi mukazi mukulu mutwe nga gwe gwannumanga so chemical ezo z'amaanyi nnyo ku mwana ku bulamu bw'omwana kyobula abaana balina endwadde balina migraines buli ssaawa omutwe bava mu mutwe guno oguluma gwa leero ne gufuuka ogwo ogw'olutentezi ogwa buli lunaku amaaso gamuluma kubanga ne chemical ezo bagamba zirwaliza ddala amaaso ez'ebizigo by'omu mutwe eby'enviiri kati ate ffe betukozesa kyekizibu waliwo ebintu bye tulina okukkiriza nti status oba Katonda tanagikuteekako gireke abantu bano betukoppa abaana baabwe bagenda ne bagula ze bayita baby products ng'ebintu byonna ebirungo bye bataddemu babitestinze nga tebikosa mwana n'agenda n'agula ekizigo ky'omwana ekigo in fact ye batunda nagendako lumu ku Ivan Nico balina perfume z'abaana bazikola ng'obwo kati nga bw'onoola bakangereze gula vanilla buno abafumba keeki biki biki babutunda vanilla bwa layisi mizo sanga nusu 200 kwata vanilla okwate drop ya vanilla ogiteeke mu Vaseline obikubo bitabulo buli ebizigo bye batebiwunye ng'owunya vanilla eyandibadde perfume ya vanilla gye wandiguze abaana tulekerawo bakola ebintu kati babikola nga bagamba bakola ebintu by'omwana naye nagendako mu section y'ebizigo by'abaana biba birala eby'enviiri tebarelaxinga bagonza binviiri za mwana kubanga bakimanyi bwe relaxing ogenda kuttira ddala gundi bonna yonna texture y'enviiri biki kati byo bwe bayita hair relax ey'abaana ezistraighteninga ezijjamu kiri eri nakyo component ezireeta okuba nga ziri cold ez'abaddugavu n'ezi straighteninga naye ekoma ku nviiri si ku mwana ebizigo tebina bikosa mwana kati osanga ekikebe nga kya $15 awe wava obuzibu nga n'ekikebe ekyo bwe kiggwa bagamba ebyo ebizigo bitambulirako shampoo ya $8 bitambulirako conditioner kangeze ya 15 nayo tulimu emeka kajiri 338 ne bagamba shampoo mutaddeko then bw'omala obimunaza bye bino ebizigo byoteekamu enviiri z'obutayononika ne scalp yo bisiga ku lusukungulu ti chemical yonna ebeegenzeemu agendagira nga weetaaga ogula seti egenda okukolera omwana we emyezi nga 6 ng'osaasaanyiza $7,000 ozirina kati gwe omutadde mu salumu omwana nga bamuritachingisa ekizigo ekikola ku muntu omukulu ng'ate nakyo kyalayisi kubanga ebirungo ebirimu birwaza lwaki okera ku makya nash gundi tugamba ebitongole byaffe tebikola lwaki Bureau of Standards ekera ku makya n'efulumya listi y'ebizigo by'otalina kwesiiga nti birwaza kansa
ne bagamba va ku poclea ogenda lwala kansa nga batestinze ebirungo byonna ebirimu naye ng'ekyo ekizigo kya layisi nze nali ndabyeko ekizigo ekyerusa to brighten kati waliwo kye bayita whitening brightening lightening bwe bityo kankugereze ng'ekirungo ekyo ekireetedde okuba nga kyerusa kyekintu kye bataddemu nga si chemicals zino z'ogamba nga hydroquinone kubanga yayerusa nga bw'ona okwata n'enkuyira asidi kirala n'amazzi agookya kirala gano mazzi oli asidi byonna byokyeza olusu naye birimu enjawulo asidi kyekintu bakwokya kati wano nekisigala nga kisima amazzi agookya galina we gakumye kati kemiko yenjawulo nti kangereze ebintu ebyerusa karoti nyaanya bw'oyagala okweyerusa okulayiteningamu nga bw'olaba ffenna tuguba ensusu olw'omusana olw'ebigundi kwata bukeezi okole scrub yo kwata sukaali teekamu amazzi g'ennyaanya kwata ennimo ogikamuliremu scrubbing a face sukaali amazzi g'ennyaanya scrubbing a face oba amazzi g'omuceere kwata eggi liteekemu turmeric teekamu enniimu likube wamu ebintu ebyo bisiige mu face bikale obibambuleko oyiseemu amazzi aganyogoga olabe sikini bwegenda ofaanana yenjawulo ku chemical twagala byanguwa kati kyekizibu naye ebyanguwa kino bw'okikozesa instantly ogenda labawo change naye bagamba kikozese buli wiiki obe ng'okikola ogenda laba nga ne buno obuntu bunnamakula bugenze kati egyo bayita nakyo healing naye buli namakula we bijja ate n'oyongerako ekizigo osirira busiriizi ova mu kujja n'osiriira so kati bino byonna bigenda tujjanjaba naye okozesa ki kemiko eyanguya kati omuzungu buli kyakola oba n'abaddugavu abakola ebintu bakolera buli gye bayita class mu nsi eno buli class bagikolera okimanyi nti olina woogenda n'ogula paadi sigenda kwogera linnya erimu nga za 13 paaka mubamu paadi zimeka 8 okay n'ogenda paaka y'emu ng'eriko European market nga ya $5,000 kiki ekizaawula naye bannange kampani y'emu nga kampuni bagiyita makula ya pads nefulumya ez'essatu nefulumya n'ez'emitwalo 5 nga byenkana obungi kiki ekireetera prices ezo lwaki bakola ekintu ne bateekako African market ne bateekako ekya European market kiki naye it is cheap and affordable twebeereremu olaba kangereze omujapani omujapani wa Toyota omulaba atunda emmotoka mu Africa ndoza katala akanene naye baali batunda ne mu Europe of course bagenda okizuula nga akatale ka Europe keyongedde okukendeera ne bakizuula nti Europe okusingira ddaka ngambe nti America yo America ng'oggyeko okuvuga emmotoka bagala they live a luxurious life ayagala avuga Toyota naye ng'eraga ya bbeeyi erabika bulungi okusinga eya makula gy'avuga ne bakola Lexus gwe nojja n'ovuga Harrier ng'efaanagana ekikula naye ng'eri erinnya kiri Lexus it's luxury nga kiri luxurious okwata iPhone naye nga byekola ne Itel byekola mukwano gwange ali eyo kola ssente kati ebintu ebimu ojjasanga tulina okusooka tubyesonyiwe paka nga Katonda atadde ku level eri ennyama buli lunaku kola ssente nkizeemu kola oba oli mukazi oba oli ate gwe omusajja yongeramu omukazi wemba mugambye akole ssente gwe omusajja oba nkyogeremu times how many times I don't know naye essaawa eno tusonde ssente okuzimba Pentagon FlexiPay kugamba kwata essimu yonyige *29 londako omutendera ogwokubiri okugamba Pay Merchant teka mu merchant code M070 otekemu omuwendo gw'ensimbi bwe kusaba Reason teka mu Church oba HPMI oba Pentagon weereza ku nnamba emu okukakasa nti ssente z'wa House of Prayer Ministries International olwo oteekemu piini
siba bulungi weraba